Wonyukidde olunaku olwaleero nga Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Owookubiri asabye gavumenti ya wakati okuddiza Obuganda ebyabwe n'okubawa omugabo gwabwe kubanga bayamba nnyo Uganda okufuna obwetwaze. Mu bubaka bwe bwatise Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku bikojjoko ebya bulungi bwansi ebiyindidde ku ggombolola lya Mituba 5 Enyenga mu Kyaggwe mu disitulikiti ey'e Buyukwe. Katikkiro atambudde wamu ne minisita wa bulungi bwansi awamu ne kikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Hajjati Mariam Nkalubo Mayanja awamu ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu awamu n'okulambula n'ensonga za Buganda wabweru waayo ow'ekitiibwa Joseph Kawuki awamu n'omukubiza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mogombule ne baminisita abalala. Mayiga n'atuusa obubaka bwa Kabaka. Kubanga Buganda yawaayo obwetwaze bwayo eri Uganda yonna ne twefuga olw'omwenda lwe lw'enkya. Awo nno tulina omugabo munene nnyo mu Uganda. Era mmwe abakulembeze nga minisita abalonde eri mu gavumenti eya wakati nga bano ababaka ba parliament oba mmwe abalonde mu district mulina omulimu okulwanirira omugabo gwaffe mu gavumenti eya wakati. Era bye tugamba nti ensonga ssemasonga 5 si byakweyisaako ate situli baakubivaako. Wanyinza kubayo abantu abalowooza tino tujja kubeera awo tubiveeko. Tujja kubibeerako okutuuka nga tubituuseeko. Gwe ggwanga eryakabeerawo emyaka 9. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Buyukwe okuli minisita Diana Mutasingwa era nga embaka omukyalo wa disitulikiti eno, omubaka wa Buyukwe y'Amaserengeta Dr. Lulume Bayiga, omubaka wa Lugazi Municipality Stephen Serubulwa, ssentebe wa disitulikiti eno Jimmy Kanaabe awamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Minisita Diana Mutasingwa alaajanidde Obwakabaka bwa Buganda bubayambeko okulwanyisa abasaanyaawo obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi ng'abantu b'e Buyukwe mulaba mabira nga bweweddewo. Saba bakulembeze tuveeyo ne Buganda ituyambeko okulaba nga tusobola okukwata ababbi abo olw'okuba tukoze ekisoboka. Tutaddewo NFA, kyusiza aba UPDF, kyusiza abapoliisi, bati ffe ng'abantu abali okwonoona obutonde bw'ensi. Saba abantu mwenna abali wano basaba tukwatire wamu tulabe nti mabira yaffe tugizaawo. Nga gavumenti tuyise mu programu eza PDM okulaba nti abantu baffe aba Buganda ab'Ekyaggwe nga bava mu bwavu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buyukwe ye Jimmy Kanaabe yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda okubazimbira eddwaliro kwokomya amaaso. Omusasi waffe Grace Nantambe awamu n'ekiyimba Gideon be batukoledde emboozi eno. Dala ebyokuteekateeka ebibuga bya disitulikiti eno okulaba nga wabeerawo enkola ennungi nga oyita mu kibuga nawe nga kikusanyusa. Era message abantu ba Buganda bagifunye era n'abakozi ba gavumenti babaddewo ne bamanya ki kye balina okukola okulaba nga tuteekateeka ebibuga byaffe bulungi. Twebaza era Katikkiro okutusiima ne minisita wa local government oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulaba nga yeffe disitulikiti yokka we bazimba eddwaliro ne tukola pulaani ku ssente nga tetubasabye wadde 10 aba Buganda ate nga amadisitulikiti amalala basaba ssente ne balemesa n'emirimu okutambula. Y'omumyuka wa Ssaabaminisita w'eggwanga asookera ddala era minisita w'ensonga eza East Africa embaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamulidde Right Honorable Rebecca Litwala Kadago Tani ekirungi asabye minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga ebe nga ewanirira era n'okuwa ebikozesebwa amalwaliro ag'enjawulo naddala mu bitundu eby'enjawulo kisobozesa abantu okufuna obujjanjabi ku birwadde ebikudde ejjembe ennaku zino okuli ekirwadde kya kookolo, ekirwadde eky'omutima n'ebirwadde ebirala kuba abantu batindiga engendo ate ne batuuka n'okusaamu ensimbi empitirivu lwakubula bikozesebwa ebibali okumpi. Ono bino abyogedde ng'ali mu kutongoza waadi ejjanjaba ebirwadde eby'amaanyi ku Jinja Regional Referral Hospital olunaku olwaleero awamu n'ekkuumiro ly'omukka ogusibwa ogwa oxygen era nga bimazeewo obuwombe bwa kuno 6 n'ekitundu okubikola era asiimye agambye bikozese bulungi.
Women's Hospital in Kampala, Cancer Hospital in Kampala, Artist Hospital in Kampala. Really, it was okay when we were 8 million people. Now we are 45. Omukara moja okuna dialysis ikiru doctoral. Tivirungi naire. Ate singa bakaba bayiro bayinja bakoba wanga wumbalire ministry ebanga inene entegeke yo tinungi. Ansubire nti mudakongera mu. Let me thank the members of parliament for the work done in the Health Committee and the push to improve the specialization especially, and I hope that those in charge will listen and make sure that something is done. Yombaka wa Parliament ow'Ejjinja South West Constituency Honorable Dr. Timothy Rusalabatua asabye gavumenti ya wakati bulijjo okusembezanga obuweereza eri omuntu wa wansi naddala mu bitundutundu abantu gye bava. Obujjanjabi obukolebwa ku national level okubanga busibwa wansi ne ku regional level bubenga bukolebwa buli kimu okubeera e Kampala eddwaliro erina obukugu mu bujjanjabi obw'enjawulo nga Mulago, Kiruddu, Akawempe, Women's Specialized Hospital, Uganda Art Institute, Cancer Institute byonna birina okubeera e Kampala. Ekyo kireeta omujjulo mungi nnyo e Kampala ate nga services ezimu bwe ziba zireeteddwa ku regional referral hospitals ng'eddwaliro ery'Ejjinja eriri mu Busoga, eddwaliro ly'Eggulu eriri mu Acholi, eddwaliro ly'Embale eriri mu Bugisu oba ery'Essoroti eriri mu Teso n'amalala agafaananga ago ery'Embalala eriri mu Ankole sub-region. Abantu abo bajjanjabibwa mu bitundu gye babeera. Kati yakulira eddwaliro eddene erya Jinja Regional Referral Hospital Dr. Alfred Yayi yeebazizza nnyo minisitule y'ebyobulamu awamu n'aba Samuel Leeds lwa pulojekiti amatiribona gye baleese mu ddwaliro eddene ery'Ejjinja. Owaffe Namulondo Farida yakoze emboozi eno. In the area of human resources for health, we have been able to attract specialist doctors in all areas, including ear, nose and throat surgery, dental surgery, and pathology. Initially, we didn't have these specialists, and these services would be sought elsewhere, but now we have these doctors here. The only area where we still have a challenge is anesthesiology, where attraction and retention is still a challenge. We had an anesthesiologist. We attracted one last year, but left for greener pastures elsewhere, and we are still working through the Health Service Commission to recruit more. This team is very important to work with our surgeons and also to manage the intensive care unit. We have improved management systems and teamwork among the staff members. We have done proper mapping of our partners and we are coordinating them well. Wonyukidde olunaku olwaliro nga badde munnamateeka w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluwabula gavumenti ekya Democratic Party DP ye Elias Luyimbazi Nalukoola mu butongole alekulidde ekifo kino ekyokuba munnamateeka wa DP olunaku olwalero. Mu bbaluwa Nalukoola gy'awandiise olunaku olwalero nga naffe tugifunyeko kopi ategeezezza nti abadde munnamateeka w'ekibiina kino ekya DP okuva mu mwaka gwa 2020 era ng'ono awadde ensonga 3 ezimuviiriddeko okusuulawo ekifo kino. Nalukoola nogoddeyo endagaano eyakolebwa wakati wa DP n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ng'onaagamba nti byonna ebyakolebwa ye nga munnamateeka wa DP teyabimanyaako. Era Nalukoola ebbaluwa eno gy'awandiikidde ssaabawandiisi wa DP olwaleero ategeezezza nti Nobert Mao okusigala nga ye pulezidenti wa DP ng'ate yalondebwa nga minisita wa ssemateeka mu gavumenti ya wakati kino kikontana n'entambuza y'emirimu mu DP era kiremesezza emirimu okutambula obulungi nga ssemateeka wa DP bw'alambika. Mu mbeera y'emu Nalukoola kino akiyise kulyamba nakibiina lukwe ndi kubanga ebikolebwa byonna bikontana ne ssemateeka tayinza kubikkiriza era abadde tayinza kusigala nga ye munnamateeka wa DP. Kinajjukirwa nti wabaddewo okuseka omuguwa mu kibiina kino ekya DP okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 DP bwe yayingira endagaano n'ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement era nga bammemba bangi mu DP baawakanya endagaano eno nga tebakkiriziganya nayo. Ziweza 32 eziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro nga zingiddeko wano ogabatuusaako mbadde omulongo Rogers Kabuye ate ogateekateeka mbadde wamu ne Milton Balaza. Tubagaliza ekiro ekirungi. Ago ge gabadde amulire gaffe Wonyukidde olunaku lwaleero.